Bano nga bayita mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino Ramadhan Mugalu bagamba nti gavumenti ebeere yakisanga eyambako amasomero ko n'abasomesa wakati mu kuggulawo ebyenjigiriza kuba okusoomoozebwa kumpi bubadde enjuuyi zombiriri mu bazadde mu basomesa ssaako ne ku ludda lwa gavumenti. Wadde nga guli gutyo bano bakubidde ne bannannyini masomero omulanga obutagalika bisaale by'amasomero, ekintu kye bagambye nti kyakusoomoozebwa eri abazadde abatalina bulungi nsimbi so nga ate embeera ya COVID-19 ekyabakoseza ddala naddala mu by'ensimbi ssaako n'ebyenfuna. Ebyalibadde bituukibwako mu masomero gaffe ku bazadde, so obuzito bunene tusaba nti obuzito buno obw'okusoomoozebwa kubeere nga kugabanyizibwamu ku shared. Tetwagala minisitule eteeka akazito ku masomero gano oba mu musolo oba mu ki, ebeere ng'esobola bw'eba esobola eteekewo waivers, bw'ebanga esobola egayambeko amasomero gano ga ssente eri bazadde. N'abazadde bafiiriddwa nti abaana bangi bavudde mu masomero abalina okusoma olw'obudde bakuze, abamu bafunye embuto, abamu bazadde, abamu ebirowoozo bikyuse. Ramadhan Mugalu era asabye n'abatayiseemu mu kalulu akaakaggwa okukuuma eddembe ssaako n'obuntu bulamu nga wabaawo ayina okwemulugunya ayite mu mitendera emituufu gamba nga ssemateeka, wabula n'ayozaayoza n'abo bonna abasobodde okuwangula n'abasaba n'okukolerera eggwanga lyabwe n'okutuukiriza ebyo bye baasuubiza abalonzi wakati mu kunoonya akalulu. Bonna abeesimbawo okusooka twakuba omulanga nti bannange muveeyo mwesimbewo. Buli muntu yenna yavaayo ne yeesimbawo tumuwozaayoza, naye ne tuwozaayozaako ensusu ate abo abaawangudde oba abaawangula we bayita the leaders elect, okuviira ddala ku mitendera egya wansi ku byalo, ba councillors, ba chairpersons aba LC3, LC5, ba mayor n'okutuukira ddala ku mukulembeze w'eggwanga Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2016 abakulu abakulira omuzikiti guno abangi gwe bamanyi ng'ogwa Gaddafi oba Old Kampala Mosque basaba gavumenti okubakwasizaako mu kuguddaabiriza, ekintu ekitaasoboka obula gavumenti yabasuubiza nti mu mbalirire y'omwaka guno bandifunayo ejjamba erina abatwazaako mu nteekateeka ze balina. Nti okuva 2016 pulezidenti we yajja wano omuzikiti yagulabanga guli mu mbeera mbi Soli State. Twali tugenda kuyita abasiraamu batandika okwesondamu 1,000 n'atugamba nti gavumenti egenda kutekinga over National Mosque erabe nti eguddaabiriza. Kyannaku nnyo okulaba nti tebafuddeeyo okutuuka kaakati. Twagenda okulaba mu bifo ebirala gavumenti ewadde bannaddiini ssente nnyingi okulongoosa ebifo bye. Nze Hasif Ssekyunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.